n'okubuusabuusa kwonna ebisuubizo bya Katonda byesigika. Omwana wa Katonda, wali osuubiziddwako abantu bayinza okukuyiwa naye Katonda tayiwa. Musumba Olulimi lwaffe nga tugenda okulusoma Musumba nga tusinziira ku kwagala kwa Katonda ng'olunyiriri lw'Abaruumi 8:32 nga tusinziira ku kwagala kwa Katonda. Ekyamazima mu Bayibuli gye nakozesezza ey'Oluganda ey'ekiseera kino, ey'Oluganda olw'ennaku zino. Musumba tereera bulungi mu kamera, omutwe tegulabika. Fenga tugulamu tuli kuba tegulabika. Kati gendera awo ssebo. Yes. Ssebo. Nga tusinziira ku kwa Katonda mu Baruumi essuula ey'omunaana nga bwe tulaze, oyo ataasaasira na mwana we ye yennyini n'amuwaayo ku lwaffe ffenna era alema atya okutugabira byonna awamu naye. Omwagalwa, ekintu ekyandibadde ekizibu ennyo ye Yesu Kristo oba ye Katonda okuwaayo omwana we. Katonda yamanya nti omwana we agenda okuyita mu bulumi obutagambika, naye nakkiriza akyalokole. Nze yasalawo okukola ensobi kubanga Katonda yatwala omuntu n'amuteeka mu lusuku n'amugamba lulye buli kintu kyonna lya, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako. Olunaku lwoli kulyako tolirema kufa. Ekyamazima mu mbeera ey'obuntu wandibadde onyiiga n'ogamba ate obanga ye yasalawo okukola ekyo, nze ate ekintwala kiti. Naye omwana pulaani y'okutufiirira yakolebwa nga n'ensi tennaba kutondebwa, nga Yesu tusobozesa okutuuka mu bifo omwagalwa. Njagala okukakasa nti newankubadde waliwo ebitunyi bya ddala by'amazima, ate waliwo ekintu nene Yesu ensi eno ng'etondebwa yaliko era n'amanya kiki ekirimutuukako olw'okulokola omwonoonyi, naye n'agamba n'abeera mulokozi waabwe. Omwagalwa, mu Efeso essuula esooka olunyi olwokusatu wagamba yeebazibwe Katonda kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. Ebyo okusobola okutuuka mu bifo by'omu ggulu si kutusitula busituzi, naye yamanya nti okufa kwa Yesu Kristo kwe kugenda okusobozesa abantu bano babeere mu ggulu, babeere mu maka gaabwe ag'olubeerera. Olw'ekyo omwagalwa, ebisuubizo bya Katonda byesigika. Bwe tutunuulira okwagala Katonda kwe yatwagala, n'alabika nga yakkiriza Yesu ajja afe ku lwaffe, ate nga ne gwawaayo mukulu ekyenkanidde kubanga tetumanyi ntandikwa na nkomerero ya Yesu Kristo. Naye
nali nakkiriza nti ndibeera mulokozi wa Jennifer Kintu, ndibeera mulokozi wa Sara Senteza, ndibeera mulokozi wa Kigula Tom Temusange, Kizito Samali n'owa Serunjogi n'abalala ffenna wansi yonna omuntu aligaanyi okubeera nga okufa kwa Yesu Kristo kumulokola. Naye Yesu Kristo saddaaka ya ffenna. Naye ekyo kyakolebwa nga n'ensi tennakutondebwa. Yesu n'agamba omuntu oyo bw'anaasobya n'ataba muwulize n'alya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi, nze n'abeera mulokozi waabwe. Era abagalwa nti okuyita mu kufa kwa Yesu Kristo kugenda kutusobozesa okutuuka mu bifo eby'omu ggulu. Twandigambye tutya abantu ekyamazima. Amiina. Amiina egwanira kubanga Yesu waffe akambe nga kakusaze engalo owulira wenna olaba omusaayi okugenda okugwamu. Naye Yesu yamanya amagwa agali mufumita nga teganamufumita. Yamanya okutuuka ku ddaala n'ebyokumwambula asigale nga ali bute. Niye n'agamba ndibeera mulokozi waabwe. Emirundi egimu abantu bakolera abantu ebirungi kubanga balungi. Neffe Yesu yakkiriza okutulokola nga tukyali mu bibi byaffe. Eri mu Baluumi 8:5 agamba naye Katonda atenderezesa okwagala kwe gye tuli. Bwe twali nga tukyali mu bibi, Kristo n'atufiirira. Olw'ekyo omwagalwa, wandyagadde kwesiga otya Katonda ng'ekyamazima agemudde obulamu bwe bwonna obw'ekitiibwa n'abufuula obulinga obutaliiwo, naye ng'ayagala ggwe nange tulokolebwe. Ng'ebigambo ebyo yabiteekateeka nga n'ensi tennaakutondebwa era n'amala n'abituukiriza. Omwagalwa, ensonga n'eyo naffe okulabika nga twesiga ebisuubizo bya Yesu Kristo kitugwanira okuba abasabi. Pawulo ng'aluŋŋamizibwa mu Basessalonike ekisooka essuula ey'okutaano olunya 17 agamba musabenga obutayosa. Mwanyinaze, olw'ebizibu bye tusisinkana, olw'okugezebwa kwe tusisinkana, ekyamazima oyinza okulabika ng'abuddemu essuubi. Naye wakati mu kusaba ne Yesu Kristo we yawangulira obutalo bw'okulokola ggwe nange. Okimanyi ti wakati mu kulokola omuntu yakimanya nti ajja tulokola, naye yasigala ayogera, yali akwataganye n'eggulu, yali akwataganye ne ng'asaba. Ndoza mujjukira eri mu Luka 22 oba 39 nti yali mpisa ye okugenda ku lusozi olwa Zayituuni. Nammwe njagala okubategeeza mu nkola eno eyawugama tulinga abali ku lusozi olwa Zayituuni nga twogera ne Katonda waffe, nga tulina baginaffe, nga tulina baganda baffe, nga twogera kyali eri Katonda atuwa amaanyi. Tusigalenga tuteeka obwesige mu Katonda waffe. Omanyi Sitaani gwe tulwana naye w'amaanyi ye kubanga amagezi yatonderwa mu matonderwa. Naye ate ffe tusoma maki? Masome. Ne wakati mu kubeera nga tusigala twesiga ebisuubizo bya Katonda, kitugwanira okuba abasabi. Tukitugwanira okuba nga twogera ne Katonda. Omuwandiisi omwe yawandiika akatabo wanted to be a good pastor. If you cease prayer, n'oyimirizaamu okusaba, you are like breaking off oxygen, taking food, taking water. Oyinza okuyimiriza okubanga omukka gwa oxygen teguli mu ggwe n'obeera mulamu. Oyinza okubanga tolya mmere, lumonde, matooke. Jennifer Kintu weewaleze ku bitooke simwa mbwa zirume, banzijukiza n'embwa zirume. N'odaga ne
kunyanya wantuteko ne ku kanyama kali wabaddu bambisani ne akanyama kalungi wantuteko ne ku kanyama n'ekalamu naye singa omala ennaku 9 kigambibwa abakazi bwe mumala ennaku 9 nga temulya mufa fe abasajja bwe tumala ennaku 7 nga tetulya mmere ey'omuntamu eyo tufa kati abaagalwa okusigala nga twesiga ebisuubizo bya Katonda okusigala nga twesiga ebisuubizo bya Katonda kitugwanira okuba abasabi kitugwanira okuba mu kukuŋŋaana Bebulani ya 10 olwabiri 5 kyava agamba obutaleka kukuŋŋaana wamu ng'abalala bwe beeyisa naye nga mubuuliragananga nga bwe mulaba ng'olunaku luli lunaatera okutuuka basaba newankubadde tetuli mu nsi emu ne tekinologiya ono atugasse wamu kati wuuno laka tomusange mwotabuliro n'abalala eri mu njotabuliro olwekyo tuli mu kukuŋŋaana bannaye mubadde muyigiriza Samsoni nga nange ndi mu kadinisa eri ekyamazima lesoni ebadde nnungi nnyo mukadde wange Samwiri ayogedde ku Zabbuli ey'E126 mugiwuliriza bulungi abaagalwa njagala okubeebaza abantu abamu amaanyi g'ebyensimbi gabajje ku maanyi g'okusinza amaanyi g'ebyobufuzi political power ebajje ku maanyi g'okusinza ne mwanyiraze ng'ensi enyigiriza ng'ensi teyagala tutuule ng'eyagala tubeere mu kukola buli kaseera kukola mwebale kufisaawo kadde mwebale no mpulidde nga omukadde Saara Senteza alanga okusinza okw'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe mwebale kuba na nteekateeka eyo ne mutabeera ku lwasabbiiti lwokka wano tubanga abatuuse oluwalo kubanga kyo kitugwanidde olwasabbiiti okuleka emirimu gyaffe tujje tusinze naye mwebale mu nsensi ez'ebweru abantu babulirayo naye banniraze ne baganda bange mwebale butabulirayo ne mumanya nti Katonda wammwe neeyo yabasobozesezza okubaayo mpulidde omukulu Waswa ng'agamba ndowooza okuteeka obwesige mu Katonda jjukirako Katonda lwe yakufunyisa empapula ezo ezaali zikuleeta ng'ekyamazima tebyali byangu eno nange njagala okubategeeza oba mumanyi mukulu Kisembo Samwiri alina ekintu kye yankoledde naye wakati mu bwetaavu bwe nabadde nabwo yampeerezaayo kaceeke neŋŋamba kiki zino sente nzira ku akawunti yange oba zamulala kati nate sinaakutegeera ani azisindise okutuuza byansindise naga Musumba akasente ako kalabye ne mugamba obwedda noonya nga saagala nakajjawo kubanga oli ayinza okugamba I have made a mistake return my money naye yaŋŋambye Musumba akasente ako kako genda okakozese basebo weesige Katonda ezikutambuza eyo naffe no waliwo ebitusomoza naye Katonda akolera w'otasuubira obanga okubeera nga Yesu yajja atufirire Katonda n'atagaana n'agamba Yesu genda ofe ku lw'abantu abo bannaye n'ebirala byonna ebiri mu maaso baninaze bigenda kutuukirira baganda mulongo Waswa ebisomesa lesoni bijja kutuukirira mu Mukama waffe tubeere mu nsi empya amiina obutuukirivu gye butudde abagamba njagala okubeebaza mugende mu maaso nga tunoonye Katonda yagamba eri yali Yesu Kristo yennyini eyayogera mu Matayo 23:23 nti kyakagwanira biryo bikola na bino obutabirekangayo mwebale kunoonya sente zo zeetaagibwa okunyirira nga bamunyiridde otuviiri otwo ne mutukwate nange akasuuti kano ekyamazima esente zeetaagibwa n'ekyatugwanira okunoonya ku sente ate n'okusinza Katonda mu ngeri ey'okukuŋŋaana awamu ne tutakulekaayo mwebale Katonda ajja okunyweza okukkiriza kwammwe
tubeere nange anyweze okwange, anyweze n'okwebisizika kyoba, anywereze n'okwasabalabirizi maka, anywereze ne kwa ssabalabirizi Dokita Luguli ne Teddy Wilson, nabo bawangule naffe tuwangule. Amina. Nga tumaliriza byesigika. Amina. Amina. Webale to breaking off through praying when you are talking to your God. Amen. Ngabota breaking mukulya omukadde sente za sala zisokula omwana we mama sanyuse nnyo okulaba nkulabye obwedda ndaba tomusange ndaba kintu ne naawe wakulabidde ng'olanga ebirango ye n'enseka yennyini ye ya taata waffe ensu yeeyo naye njagala obeemesa ebweru abantu babuliddeyo bangi. Ne Katonda owa Uganda, ye Katonda ow'omu Amerika, ye Katonda ow'e Rwanda, bannaye tumusinze. Ajja tuwa ebirungi eby'omu nsi muno, ate atuwe n'okututeekateeka olw'okusikira obulamu. Amina. Tojjanga obwesige mu ebyo Katonda bye yasuubiza, kubanga ekintu ekyali ekizibu ennyo Yesu kujja kutufiira. Niyo banga yatufiirira tunona, ajja kutunona. Tetulina bunafu bujja tulemesa, kubanga Katonda ali ku lwaffe obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. 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 Amen. Musumba tweyanziza nnyo, tweyanzeege olw'obubaka obulungi Mukama bw'akutumye okututuusaako. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mbw'onooba ozzeeyo ab'e Katosi, Ntenjeru Katosi, ekyaggwe ojja batulabire nnyo. Omukyala naye mutulamusize, tinaffe gye tuli eno tubaagala nnyo. Tweyanze gwe bali kukkiriza kujja kutuweereza ku mukutu gwaffe guno ogwa Ugama. Tweyanzeege. Nyongera okukwaniriza weebale nnyo kujja kukkiriza kujja kututuusako obubaka obwo. Ne mwenna abakkiriza okujja okusinza wano kawunge enkyene eya leero, mwebale nnyo, mwebale ddala. Abalala obudde bukyali bwankya, tugenda mu makanisa gaffe ge tusinzirizaamu. Mukama atukulembere. Tuweereyo okusaba bw'onoomala, nja kwogera ekinaddako. Ssebo tuweereyo okusaba. Katonda kitaffe, gwe Katonda atali wa mu masabo, niyo oli Katonda eyatutonda n'engalo. Kituufu twasobya mu maaso go, naye okusaasirako kubeerera emirembe gyonna. Mukama, okubeerawo kwaffe wano tubaddewo kubanga gwe oli. Olwekyo Mukama, nga bw'otaagaana mwana wo kutufiirira, era ojja tugabira ebirungi awamu naye. Ate tulyoke tusikire obwakabaka obw'omu ggulu, tubeere naawe emirembe n'emirembe. Bwe busika obutawotoka obutaliiko kko obutegekeddwa mu ggulu. Ekyo nno kakibeerenga kati mu mbeera ey'obuzibu ng'etujjiridde, tuleme kulowooza nti Katonda otuleseewo. Taata, abantu abasinga ku mukutu guno ffenna tulabika nga bazadde baffe baawumula, naye gwe Katonda w'abamulekwa, gwe bba w'abannamwandu, ate gwe Katonda waffe atulinako enteekateeka. Nsaba omukisa okutunywereza ku linnya lyo, tuddemu tulabe ku baagalwa baffe abaawumula, naye tuddemu tubalabe mu nsi eteriiko kibi, naye gy'otutegekedde mu ggulu. Tusaba Katonda waffe otunywereze mu kukkiriza. Enkola eno ey'okujja okukusinza kayeeyongere. Enteekateeka yonna eri kuwagama. Katonda waffe nsaba ebeere nga buli agikulemberera mu ssanyu ng'amanyi nti aweereza takoma kuweereza bantu, naye assaamu erinnya ly'ekitiibwa. Mukama, abaana bo nga bali eyo bateekeko obukuumi, naffe nga tuli eno tuteekeko obukuumi. Ekkanisa yo yonna awamu, Mukama, tuli ku mulamwa doubling our membership. Ka buli omu Mukama omusobozesa okuvubayo omwoyo n'okusingawo. Taata omwagalwa, emirimu gy'abazaana bo n'ogiwa omukisa nga bali eyo, n'abantu baabwe abali eno bakuume, ne ffenna Mukama otukume. Abali mu kukaaba essaawa eno, Katonda waffe, kkiriza okubeeranga onoobeera nabo.
obasibe ekimu tubeera mu byonna mukama bwe tuliba tetuzzeemu kulabagana katulabagane ku nyanja endalibwamu nga bwatusuubiza nti olikomawo n'otutukima ku bwa Yesu Kristo mukama waffe amiina amiina akaseera kano nja kukawa samali jangu otendereze mukama n'oluyimba olw'ennamba 58 Amina. Nsonyi bwekuka maloteekako kana akantu namba 58. Mumanyi nsonyi weko nina odduza gundi yange evaako nenjagala okuyimba Amina. Amiina tweyanzege omusumba yamaze dda okutusabira okusaba okusembayo. Nja kusaba maama Senteza atubuulize ku musumba waffe. Ssebo omusumba waffe mwami Nsubuga gw'omanyi ne mukyala Nsubuga baatuuka okuva mu bulamu obw'ensi eno nga bakkiriza amazima g'obwadiventi era baafa baadiventi. Tekako gundi oli mu myuti musumba. Enyabo. Ndowooza wamanya. Nitukyebaliza nnyo Mukama. Nnyo. Amiina kati kaŋŋambe Saara ayogereko ko naawe akwebaze. Enyabo. Musumba tusanyuse okukulaba. Amiina maama. Tusanyuse nnyo okukulaba ssebo. Wanjira. Tusanyuse nnyo okukulaba. Webale nnyo okujja okutuweereza. Mukama akuwe nnyo omukisa. Waliwo twali tukwesuubira ate bino tubisazaamu. Wangi? Amiina. Webale nnyo Mukama yebale kusobozesa. Waliwo twali tukwesuubira okujja okutuweereza ne tubisazaamu. Naye mukyala omusange ne baba Jennifer mwebale nnyo okumuleeta. Mukoze omulimu ogw'amaanyi. Mukama akuwa omukisa era webale nnyo okubeera entenjeru. Mukama akusobosezza okukola omulimu. Eno ye Ugama era abantu bonna abali kuno mmanyi senga buli omu abadde ayogedde ekigambo wandiwulidde ebigambo ebibavaamu.
naye bonna bakusanyukidde. Ate musumba akubuulire naawe ofuuse wa Uganda kaakati tugenda kuligestaringa Mukama awamu ne famire ye yonna. Mukama akuwa omukisa. Webale nnyo balire ddala omulimu gw'okoze erudda eyo. Webale nnyo omulimu gwakola. Amina. Nzijukira ddala sinaafuuka mu Adventi nga Adventi sibaagala. Naye neewuunya okuba nti nayingira ne bakadde be n'ababatizibwa n'ekyalo ekyaliko babwabulwawo ne badda mu kkanisa nga bagenda busamize. Mwebale nnyo omulimu gwe mukoze. Ate naye webale nnyo okutubuulira kw'otubuulidde mutuseemu amaanyi. Tujja kuddamu tukuyite. Mukama akuwe nnyo omukisa, akuwa amaanyi obuweereza ssebo. Bannange Mama Tomusange webale nnyo okumuleeta ne Mama Jennifer. Webale nnyo okukoordineetinze. Mukama akuwa omukisa. Ate banne mwebale nnyo mwenna okujja okusiziza awamu nammwe wano ku Lukutu. Sitera nnyo kubeerawo kubanga nina obuvunaanyizibwa mu kkanisa eno. Naye nsanyuse nnyo leero okubeerera full time ku kusinziza kuno. Aba IT, Mama Jennifer, Tata Kigula ne Mama Harriet. Mwebale nnyo omulimu gwemukoze okuteekawo okukola omulimu ku mukutu guno ne advertisement. Ate ne Mama Kizito webale nnyo okuyimba. Mukama akuwa omukisa. Manyi nti omwami kwali era akulabye. Mama Lake mbadde nsaba kazindaala ako nange. Nnyabo akazindaalo nkakuddiza. Neyanziza anja kakuddiza. Naye neyanzeege abooluganda nange mwebale nnyo okujja okusinza wamu naffe. Mama Samali Kizito webale nnyo webalire ddala. Mama Lake webale kubawo kiraka. Kati Musumba gwenkwaniriza mu ngeri y'enjawulo webale nnyo webalire ddala okukkiriza. Naye obubaka mbadde nkyanyumirwa ngenda okuwira ng'omalako nze yiita tukepye ddala ddala. Naye kale ojja kwongerako. Kakati Musumba mbadde nsaba bw'wabadde oyanjula puroguramu eyo egenda mu maaso tewagyogeredde bulungi. Yesu wagambye wampadde budget naye yaki kwegamba mbadde nsaba oyongera okunnyonnyola abantu kiki ekigenda okukolebwa and when does it going to start. Kwegamba babeere nga bakitegeera bulungi ssebo. Maama bannawugama bannyinaze ne baganda bange era Maama Saala sente zagambye nange ngenda kuba registered erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mama Samali Kizito webale oli mukyala wa kojja wange. Ate ne Mama Kizito mukyala sente naawe oba maama. Naye Mama Jennifer kintu kyaŋŋambye enteekateeka gye tugenda okukola y'ey'okukolayo olukuŋŋaana lw'enjiri kizinga kiri nga tugenda okukolayo olukuŋŋaana okumala ennaku wiikisi 2. Tugenda kuva nga 4 Mama Sarah genda mu mute. Musumba obajjeko kamera atubuulire afurizinga. Mama Lake mbadde nsaba omudde mu inbox omugamba ajjeko kamera kubanga yafuddeko dda. Oli mu mute Musumba. Network ebadde egenze naye badde ngezaako okunnyonnyola
mwannyinaze Jennifer kintu kyaŋŋambye nti tugenda kukola olukuŋŋaana lw'enjiri okumala wiikisi 2 okuvanga ennaku z'omwezi 4 ogwokutaano okukoma nga 18 ogwokutaano, naye ng'abantu abo tukolayo ekyatabbiisa. Kino kyo ekyatabbiisa yakola enjiri ey'ebikolwa n'agaba ebintu eby'enjawulo, naye ffe tugenda kufumba mmere nga twagala omuntu alyewa ekyemisana n'ekyeggulo, era nga tutegeka ekyenkya ate n'ekyeggulo, ekyemisana n'ekyeggulo tubitegekere ku ssaawa awo 11 awo, amanye nti ekyemisana biggweredde awo. Tumalirize nga tulina abantu Mukama yeereetedde eri ekkanisa. Kakati ekyo kye ŋŋambye nti bajeti twagiwaako ku mwannyinaffe Jennifer Kintu nga tugenda kukola lukuŋŋaana lwa njiri lwe bayita effort oba crusade egenda okubeera ku kizinga ekimu kye bayita Kimmi mu Mukama waffe. Amiina. Mama Sentes. Auntie Grace olina kyeyogera? Wangi. Auntie Grace. Mukama Amiina. 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 Tetukuwulira. Tetukuwulira. mumpulira kati. Katukuwulira. Tukuwulidde. Ate okwebaza Katonda olw'obubaka obulungi bwe tufunye leero, n'okwebaza Mukama omusumba waffe azze okuva e Kyaggwe eyo gye nva nange. Ndowooza omanyi jjajja wange. Omanyi jjajja wange Manjeeri Kyayise, eyo jjajja wange. Omundabira ng'ozzeeyo. Amiina. Kati nze mbadde nsaba ku nnamba yo kubanga mbadde nina ebirowoozo eby'enjawulo ku eyo pulojekiti mugenda okukola. Nina akakalaamu wano neetegese dda. Ojja kuzijjukizaamuko nange ku linnya lyo ndituuse ewa jjajja Kyayise. Naye ng'ennamba eri 070 6 04 13 44 ereeta amannya ga Serunjogi Kristo. Eri 070 6 04 13 44. Yennyabo. Tweyanza nnyo Musumba, tweyanze. Amiina. Erinnya lye njagala onzijukizeemuuko. Amannya gange nze Grace Namutebi. Muwala wa mwami Nsubuga Ddaani. Eseo. Mukulu oba muganda we yafumbirwa Musumba Nyanzi Isaac ye chaplain mu Light College katikamu. Yeseo, Lydia ye yafumbirwa mwami Nyanzi. Yeseo. Amiina. Nange kankubuuzeeko. Webale nnyo ssebo obubaka Mukama bw'akutumye okututuusaako obubadde obulungi bwe butyo. Mukama yeebale kukozesa ssebo. Amiina. Ate ne neebaza ne bakoordinator baffe Auntie Jennifer ne Mama Tomusange baaba webale Mukama mwebale kuweereza nga bulijjo. Nange guno gwe mulundu gwange ogusoose okuweerezaako kuwogama ne mbeerako mu divine service. Kitera kubeerako ne neebaza Katonda nti nange mbaddeko. Ne Aunt Sarah ya nnyabo naawe nkutumidde nnyo. Mukadde Kigula namulabyeko ali mu Kamooli naawe nkutumidde. N'abasinza abalala mwenna bambi mwebale kubeerako. Ndabyeko mutabani waffe Vincent webale kubeerako okuva Ishaka. N'abalala mwenna bannange mbatumidde nnyo. Mwebale kuweereza Mukama n'okubeera nga mubeerako obutakoowa. Mukama abawe nnyo omukisa. Sabbiiti ennungi. Amiina. Sabbiiti ennungi. Musumba tweyanza tweyanzeke. Amiina maama.
musumba essaawa mmeka ewammwe? Kati essaawa ewaffe ziweze emu kitundu ez'akawungezi. Tifu tugenda kusinza. Ennyabo. Ewaffe ziri 65 tuli kumpi kuva mu kkanisa okulya ekyemisana. Okay. Ndabira bonna abeeyo timbatumidde. Amina. Njagenda nsabireyo ko maama. Ekkanisa y'ekirowooza. Enyavu. Esebo. Timbatumidde. Mukadde sente za omuwanika waffe omutulabira. Gyali se bali mu kyaki nja mugamba. Amina. Kale Mukama akukuuma omukisa. Amina nyabu. Anti Jennifer mumuŋambira amperezeeko ku kaffi ke yandaze nga akookya. Awulidde. Anti Jennifer awulidde. Sebo mpulidde njakaweereza. Bannaye neeyanziza nnyo airtime wange yatuuse mu Mukama waffe. Yafiseeko ne ku kaffi tugenda kalya. Jennifer ekyamazima kaatudde yakaffi. Amina Sebo, amina nnyo. Amina. Amina. Bana waliwo ekirango kye twerabidde aba pastoral care tulina olukiiko enkya ekiro ku ssaawa 2 tukuŋŋaane tulufune. Mukama bawe omukisa. Amina. N'abakyala nabo balina olukiiko enkya abakyala mwenna ku ssaawa 11. Abakyala mwenna tulina olukiiko ku ssaawa 11 ku mukutu gwaffe ogw'abakyala. Zuumu y'abakyala. Ate n'ekirala tulina embaga. Omwekende erijja tulina embaga tubaaniriza embaga ya pulezidenti. Kale. Kale abooluganda ndowooza tusiibuleganire wano. Nze kamba weeyo oluyimba lumu nga temunnavaako. Amina. Amina. Obuyimba buno bupya ddala kabuwandiika, so tulya ndi excited okubanga nsoose bugabanako nabaawugama nga sinnabutwala Bererika. Kano akayimba simanyi bakuliko abavubuka kuno naye kano ko kali mu bavubuka nensaba mukawulirize. Nsonyiweko katono ebyuma byange biyingiddemu sitaani. Mu Mukama waffe ajja kugenda. Muvubuka omuto kano kayimbidde gwe omutwe kawubudde olabe osanga kakuyamba ebikutululidde weebiri mu bulamu bwo gwe omuvubuka era oli wanjawulo kimanye tewenyooma. Muvubuka omuto kozesa bulungi amaanyi go tewenyooma era kimanye ensende esonjola n'osigaza nkuta. Muvubuka omuto kozesa bulungi amaanyi go olabenga mu dduniya eno akiri osiimibwa. Muvubuka omuto kozesa bulungi amaanyi go tewenyooma era kimanye ensende esonjola n'osigaza nkuta. Muvubuka omuto
kozesa bulungi amaanyi go olabenga mu dduniya eno akiri osiimibwa. Muvubuka kale nkugamba waliwo abakuwagawaga balabe ng'odda mu ntata abo babi wattu nkugamba bo beepenye amaanyi go togakozesa bubi totigomya bantu kuuma ekitiibwa kyo oli muvubuka bagiruwaga wegendereze. Muvubuka omuto kozesa bulungi amaanyi go tewenyooma era ekimanye enseera esonjola n'osigaza nkuta. Muvubuka omuto kozesa bulungi amaanyi go olabenga mu dduniya eno akiri osiimibwa. Muvubuka omuto kozesa bulungi amaanyi go tewenyooma era kimanye enseera esonjola n'osigaza nkuta. Muvubuka omuto kozesa bulungi amaanyi go olabenga mu dduniya eno akiri osiimibwa. Abakusinga mu myaka kuvangayo okubawuliriza kubanga abo baaliwo baaliko abavubuka obalaba kusaddiwa batudde ku magezi obwongo balina obwetuwaze kikulu nnyo mu bulamu bwo gwe muvubuka ekisinga obukulu bane Katonda mu mutima gwo. Muvubuka omuto kozesa bulungi amaanyi go tewenyooma era kimanye enseera esonjola n'osigaza nkuta. Muvubuka omuto kozesa bulungi amaanyi go olabenga mu dduniya eno akiri osiimibwa. Muvubuka omuto kozesa bulungi amaanyi go tewenyooma era kimanye enseera esonjola n'osigaza nkuta. Muvubuka omuto kozesa bulungi amaanyi go olabenga mu dduniya eno akiri osiimibwa. Ako bwe katyo bwe kagenze. Mukama abawe nnyo omukisa. Anti sirabako n'omu. Amiina. Amiina. Mukama atandikira awo olulala babalire ennyimba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Musumba beebale kubeerako. Mukama abakulu. Ani ayina akamyufu kambongereyo akalanga ye mugenda. Naba temunnavaako anti nze nnyumirwa kuyimba. So musonyiwe. Kanyongereyo akalanga be muvaako mpola mpola. Kano nno kagenda eri abaagalana. Omanye olina gw'oyagala naddala ng'akuli kumpi kano ngenda kabaweereza. Wanga ndi wala.
Ngayo mugenda ekigambola bukikulu kinyuma ofunye mukwano gwo yakutegeera ebikuzoganya nakuwa akaseko Katonda yabirunda kulwamadeni ng'atonda mukwano gwe yamulabirawo ng'esanyumye abiriwo nga talina mirembe eyamwebaza mu lubirizi lwe mwe yajja omuntu bw'atyo namwenya ng'alabye amusana embagaliza mukulagana ne mirembe gye ŋŋamba nze mwagalanenga ddembe ly'embagaliza mukulaakulane mirembe gye ŋŋamba nze mwagalanenga kuba muli bawanguzi mwe muvudde wala nnyo mu bulamu mwekuume wembejja mukwano gwo tomuleya kusinyuka manya kifansalira bwe bagamba labirira mukwano gwo tomuleya kusinyuka olwo mukwano gutinte mube bato omulaavu nekuube balyembagaliza mukulaakulane mirembe gye ŋŋamba nze mwagalanenga ddembe ly'embagaliza mukulaakulane mirembe gye ŋŋamba nze mwagalanenga kuba muli bawanguzi Wekuuma kitiibwa kyo owe mukyala mufumbi mutenda Katonda y'empagi kwe muba mwekwata tokkiriza bigambo bijje bangi ku mulamwa mube nga bammizi si buli kimu tikyakwatirimbe lyembagaliza mukulaakulane mirembe gye ŋŋamba nze mwagalanenga ddembe ly'embagaliza mukulaakulane mirembe gye ŋŋamba nze mwagalanenga ddembe ly'embagaliza mukulaakulane mirembe gye ŋŋamba nze mwagalanenga ddembe ly'embagaliza mukulaakulane mirembe gye ŋŋamba nze mwagalanenga kuba muli bawanguzi Amina. 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 Erinnya lya Mukama lyebazibwe ne gw'ozadde akukubira eŋŋoma n'obiibya aba myaka 3 munaye katwagalane mu Mukama waffe. Amina. Muvubuka omuto kano kayimiridde gwe oyige kawomudde. Amina. Amina. Kanyongereyo nakano. Kani matongo kale jengudde wawampeyo webinyumya terigwayo bino gotalya mutulaba kunyirira jatujje wabadde wala
mundeke mutendereze kubanga njagala onjagadde nnyo siirabe ennaku kubanga oli nange ebizibu kabinje bitagwa eddali mukama onjagadde nnyo siirabe ennaku kubanga oli nange ebizibu kabinje bitagwa eddali mukama onjagala. Mbabulavu bwendaga tesisiima gwe byonkolera na wano nze wentuuse kubadde kusiimako ebirabo gwe byontonera ebyobulamu nga kwotadde n'obukuumi ebyo gye mpitira mukama onjagadde nnyo siirabe ennaku kubanga oli nange ebizibu kabinje bitagwa eddali mukama onjagadde nnyo siirabe ennaku kubanga oli nange ebizibu kabinje bitagwa eddali mukama onjagala. Amiina. Mubeere bulungi. Mbasiibula bwe sibasiibula. Akasembayo nveeko. Abawanguzi abakimanyi nti abaddewo mu bulamu bwabwe kyekiseera tumwebaze abadde nawe kuva ku ntandikwa ajja kukuuma tegeeganya nnaku mu byonna situgatwe tumwebaze mwenyako mukama bw'abakoze mu bulamu bwe sambyako okyemulwatu omwebaze mwenyako mukama bw'abakoze mu bulamu bwe sambyako okyemulwatu omwebaze. Situkampo mwebaze lwaki weekuumira wansi bwotyo lwaki ofeeba tetulina mulwanyi w'amaanyi alwana entalo n'azisenteeza talina lutalo lugaana mu maaso ge kale nkugamba tumwebaze mwenyako mukama bw'abakoze mu bulamu bwe sambyako okyemulwatu omwebaze mwenyako mukama bw'abakoze mu bulamu bwe sambyako okyemulwatu omwebaze. Akujje wala nnyo tewessa mutindo oli mwana wa nvuma wanga ddonde kika kitukuvu yakujja wala nnyo lwaki ofeeba tolina kukokka mukama akumanyi oyo kiragira tumwebaze mwenyako mukama bw'abakoze mu bulamu bwe sambyako okyemulwatu omwebaze mwenyako mukama bw'abakoze mu bulamu bwe sambyako okyemulwatu omwebaze. Bane mweraba mukama abakumbe sabbiiti.
wanfeyo wendinyumya tebikwayo birogotanya mutulaba kunyirira jatujje wabadde wala mundeke mutendereze kubanga njagala onjagadde nnyo siiraba ennaku kubanga olinake ebizibuka bijje bitaggweddagi mukama onjagala onjagadde nnyo siiraba ennaku kubanga olinake ebizibuka bijje bitaggweddagi mukama onjagala Bamuluvu wendaga tisisiba kwebyokolera nawanose wetuse kubadde kusiimako ebirabo kwebyotonera ebyobulamu nga kwotadde n'obukumyeyo gyempitira mukama onjagala onjagadde nnyo siiraba ennaku kubanga olinake ebizibuka bijje bitaggweddagi mukama onjagala onjagadde nnyo siiraba ennaku kubanga olinake ebizibuka bijje bitaggweddagi mukama onjagala Kama abakuume bannange nvuddeko